Omukyalo ono amanya g'amatuufu tojja kugamanya, naye ku mulimu gw'akola ogw'okwetunda tugenda kumuyita Musheshe. Wa myaka 38 ogwa neekolera gyange yagutandika wa myaka 14. Omulimu guno nagutandika 2002. Nava mu ssomero abazadde bamala okufa. Nebigotaana nimbivaamu. We twogerera agumazeemu emyaka 24. Yafiirwa bazadde be bombi ku myaka 13 n'afuna omusajja ku myaka 14 eyamuzaalamu abaana babiri mu ngeri ya liitiriiti. Myaka 14 owokubiri ne muzaala nga mbezze emyaka 16. Ew'omusajja teyabandaalayo n'anobayo okutandika ejja neekolera gyange. Omusajja arampisa bubi ngeri gye nali nkyali muto. Ninobayo abaanobyayo baali bawala nga bakolera mu tawuni naye nga bamalaaya. Nintandika okugenda ku street, emikwano gyange bamalaaya bawala bali bakolera mu tawuni yaffe eyo Kisoro. Nintandikira awo okugenda mu barakisi nga abasajja be bankozesa. Yatetenkanya n'ava e Kabale n'ayingira mu kibuga Kampala. Nindinya trailer nenzija Kampala. Bwe natuuka e Kampala natuukira Kabalagala. Era ebiseera ebyo nafunayo omusajja omuzungu. Yali alowooza nti omuzungu anaamuwasa kyokka teyabandaala naye. Banne abaamusooka mu mulimu ne bamuyisa ku litalaba. Abawala ne bamuntwalako. Andi bamalaya nga bwe bamanyi era kutwalako omusajja ng'amanyi nti alinako ssente kubagobera fala nga tonna babitegeera. Emyaka egyasooka agamba tegyali myangu gyali. Naye nga bw'omanyi nti bw'obeera omuto abasajja basinga baagala kukutula kondomu, ayagala kuwa ssente mpitirivu akwebakeko nga tayambadde. Mitwalo nga 2, 5 ku ebiseera ebyo bali bagaba ssente nyingi. Ate ng'oluusi olina abaana kikuwaliriza okukola ekintu ekyo. Osobola okkiriza because ssente zikusikiriza, oluusi bw'oba nga olina omutima n'obivaako n'ogamba nedda. Awo naye mpezezza like 22 nga ntandise okufuna experience. Ti abooluganda abaasigalawo ng'abazadde bafudde baamwesamba olwamanya nti ayingidde emirimu gino. Okuggyako mu famire mulimu omuntu omu anti wange muto wa maama yasigala nga anjagalako katonotono. Azze akolera mu bifo eby'enjawulo mu ggwanga. Okusinziira ddala mbadde nateete ku Mabiito. Era nga neetundirayo nga mbeera mu loogi. Loogi nali mbeeramu nga mpangisa nga nsasula mutwalo buli lunaku ate nga mwentwala abasajja ate nga mwensula. Mu 2024 lwe yakyusa obufu n'ayolekera e Bugembe mu Jjinja gy'akakalabiza emirimu gye egimu kaakano. Emyaka bwe gizze nga gyekulungula nga tadda buto wabula yeeyongera kkula n'atandika okwebuuza bw'ava mu kikoligo ky'alimu. Natuuka ekiseera ninjagala oba nve mu nsi. Ningamba mutima ningamba Katonda yasalawo nze mbeere malaaya kiki. Kale ng'ekyokola sirina, ssente tizirabika, emirimu nagyo tegirabika nti osobola ogenda kukola. Ate bw'oweza emyaka bwe giti oba tokyasobola kukolera muntu. So oba olina okupambana nnyo okulaba nti ofuna omulimu ng'osobola okwekolera. Obulamu bw'azze atambuliramu tebumusobozesezza nakuza baana mu ngeri eyeegombesa. Omwana omu alina emyaka 24, omulala alina emyaka 26. Omulenzi yatandika okunywa enjaga nga myaka 8. Kyokka musanyufu nti muwala we tayingiridde emirimu gye egimu nnyina gy'akola, wabula nti muwala we olwamanya omulimu gwa nnyina ne yeesonyiwa eby'okusoma. Yabeera nnyo ne ssengaawe eye Masaka, n'abeera nnyo naye oba nze nabasuulawo. Tiyagiyingira Katonda kyanyambye. Nange namugambako katono. Nemugamba school fees mujja mu kwetunda. Era n'agaana okusoma n'abivaako. N'abeera wa ssengaawe yonna kati akyaliyo. Emyaka 24 gy'agumazeemu nti alabiddemu n'abajja okubamalirako ebibamba. Bannange, waliwo embeera gy'olabira ddala nti oba ogikooyedde ddala. Abasajja basinga bafiirwa omukazi batera bagamba genda weebake ku malaaya oba akusabye kakadde oba mitwalo mmeka zonna z'oyagala z'oba omuwa. Kimutangira okubeera ng'omuzimu gwa mukazi we nga tigucca gy'ali. Mu kiseera kino ku kkubo yeesimbako n'abawala abalala abali mu myaka gy'abaana be. Yanfunisa olubuto nanfunisa olubuto nansiiga obulwadde. Yansiiga obulwadde kati nga sirina ntandikwa kwe kuyingira omulimu. Nze maama nze taata ndi ku ddagala. Wakati emyaka giri kungendako. Sirina mulimu, ndi malaaya, neetunda,
sirina wadde kintu kyonna era mbeera wano mu loogi. Kati essaawa eno abawala abato kati be bali mu kukola. Naye oba olina omukisa gw'owadde oli mukazi mukulu osobola ovuganya nabo, kisoboka. Kuba omulimu oguno tiguliiko nti oli mukadde oli mwana muto. Oba omusajja bw'antwala ngamba sagala buli obuwala buli obwambadde buno obumpi. Njagala gwe ayambadde ekiwanvu abuguma bulungi. Okuva lwe yawukana ne yamuzaalamu abaana tafunangayo omusajja wankalakkalira. Obulwadde sibufunye nkyalimu. Simanyi alabika Katonda alina engeri gya akuma omuntu. Naye atubbiddeko nti eriyo baakola nabo nga balina abasajja eka kyokka nga nabo ku kkubo bajjayo ne beetunda. Babikola ava waka ng'omusajja wa safaari najja wano ne yeetunda n'addayo ekiro ssaawa nga 6 oba bw'amanya nti omusajja ali kumpi kudda n'addayo waka. Siyina musajja, abasajja benfuna be baba bembeera nabo mu loogi. Nampa ssente n'agenda. Waasula asasulawo lunaku. Nosasula buli lunaku 1,000. Nindeeta omusajja era nsasula ku makya 1,000 gwa maneja. Mwensula era mwenkolera. Okuweza ensimbi kuba kusiitaana. Okufuna 5,000 ng'omusajja abasajja otute basajja nga 10 oba 15. Nti eriyo n'ababa bakwabulira obusa. Oluusi na musirikale n'akwata pisto n'agamba nze mpa. N'okikola nga toyagadde n'ovaayo ng'oluusi ne ssente tazikuwadde. So n'osoomoozebwa n'ogamba nange nfe bufi nnyo obutwanfe. Lugaba bwamusaasira n'azifuna ate nazo zimuyita mu ngalo. Oluusi n'olumizibwa n'ogenda mu ddwaliro. Dokita wo n'akujanjaba n'oddawo. Ate ne bw'oba olina okumira makerenda ate olina ofuna omusajja era akuddako. Era ogenda okuwona naye ng'owona mpola mpola naye nga weekonyeza. Atugambye nti aliko ekkanisa ez'enjawulo z'agenzeemu n'atuuka n'okwekuba 3 ku mubiri okuli ebigambo Synagogue Nation ku mukono ogwa kkono, ogwa ddyo n'akubako akamunyenye n'ekigambo Gracious mu kaweefube okuwanjagira kabambaggulu alongoose omubiri gwe. Tatu ya Synagogue nasabirayo kale, mu kusabirayo nafuna emirembe mingi. Ninva ku biragalalagala, ninva ku mwenge, naye nga obuyambi bwo saafuna. Mu kiseera kino waakolera egy'ekiro ate we wali n'ekkanisa y'abalokole. Anoonya kintu kirala ky'ayinza okukola okweyimirizaawo ave mu byabaddemu emyaka gino gyonna. Naye mba nfunye like oba edduuka nsobola okutuula ninkola. Naaweza emyaka 6 nga nkyetunda ndi ku street. Kozi mba ngenda kufiira mu loogi. Oba nfiire ku street balabe omusajja nga ntute mu loogi. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.